Hallelujah, 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 hallelujah. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Mbalamusizzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda abukesezza gano ge makya malungi. Naawe ali eyo nebaza Katonda ku lw'obulamu bwo. Nzikiriza Mukama akukoze bulungi. Twebaza Omwoyo Mutukuvu. Twebaza ekisa kya Katonda kubanga weekiri buli ku makya kibeera kijja. This is morning breakfast. Okusookera ddala nebaza Mukama yatumazaako wiiki eri enkadde. Nebaza Mukama yatuyisiza mu wiikendi. Nebaza Mukama atutuusiza mu wiiki eno. Olwaleero lwa Monday nzikiriza Katonda nti atukoze bulungi. Era nteeka wiiki eno mu maaso ga Katonda akole obujulizi okusinga ne bonna bwe yali akoze nako. Nsaba Katonda akumpeera obujulizi gwali eyawuliriza morning breakfast. Ayina awakuluma leero wiiki eno nga tena nakutuuka mu makati. Kusaba Mukama akuwonye. Ayina lipooti embi leero olunaku lwa leero. Nsaba Katonda olwaleero wabawako mu kuwulirwa lipooti ezembi. Eno wiiki tugiteeka mu maaso ga Mukama olwaleero lwa Monday. Twagala kukwata bujulizi ku bujulizi, bujulizi ku bujulizi, kubanga n'omwezi nagwo tugenda kumalako. Tugenda okuyingira omwezi omulala nga tuli wakati mu bujulizi, ng'oli bujulizi gwe nange ali wano. This is morning breakfast. Saagala ogambe bannaye nze ate kali guno biki nkwegayiridde nga nzikiriza Katonda gwe tusinza omulamu ye Katonda amanyi abantu be. Katonda akuyambye n'akuyisaawo n'akutuusa olwaleero luno olw'Emmande agenda kukolera obujulizi gwe twala okukkiriza abalina abantu bammwe nga bababulya nga balina lipooti embi, balina okusomoza kwe bayitamu, abamu temuli nabo awo. Naye nkwegayiridde twala okukkiriza kintu kikulu. Ate tokkiririzamu ebyo bye bakugamba abaana b'abantu, naye kkiririza mu Mukama waffe Yesu Kristo agaba obulamu. This is morning breakfast. Amakya ga leero gye nzize nayo evudde mu kitabo kyaffe ekiganza ennyo ekya Pawulo Omutume ekyokubiri kye yawandiikira Timoseewo essuula ey'okuna olunyiriri olw'okutaano. Abalina ez'Oluzungu 2 Timothy chapter 4 verse 5 egambye bweti, naye gwe tamiirukukanga mu byonna, bonaabonanga, kolanga omulimu ogw'omubuulizi w'enjiri, tuukirizanga okuweerezaakwo. Abooluganda Yesu yebazibwe. Wulira olunyiriri. Naye gwe tamiirukukanga. Ali eyawuliriza morning breakfast oyinza ogande bannaye ate leero bulaza Emmanuel biki byaleese. Ffe abatali bamwenge, abatali banywi bamwenge, ffe abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we, ate atugamba ate tutamiirukuke. Ebigambo byonna by'owulira abantu bakozesa eyo naye nga bikozesebwa mu nkola ey'omubi Sitaani yabibba bubbi eno ewa Mukama Katonda. Teri kigambo ky'owulira nga Sitaani yakikola oba yakireeta. Ebigambo byonna bya Mukama, naye Sitaani oyo omulyomi ye yabibba. We bagamba okutamiirukuka, buli muntu obwongo bwe buddukira ku mwenge. Nedda, ani akulimba? Tamiirukukira mu Mukama. Ng'era ow'omwenge bw'atamiirukukira mu mwenge, kati gwe kyusa obwongo bwo, gwe yategeera Katonda ne yategeera Mukama, gw'amanyi Kristo Yesu, tamiirukukira mu ye. Ono Pawulo Omutume agamba Timoseewo ng'amugamba naye gwe tamiirukukira mu byonna. Abooluganda Yesu yebazibwe. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Olaba abantu abayamba bano abawagizi b'omupiira, nebaza Mukama nze omu ku bawagira omupiira, naye ate sikuwagiramu eri empagira nawe gy'omanyi embi. N'osanga omuntu ng'awagira omupiira nga buli kaseera enjogera bbiri ayogera bya mupiira, omusanga aliyoko nga nze bannaye nga n'atuuka n'ogamba oyo kooki wa maani yo bamugobe. Okitegeera? Oyo gundi okitegeera? Kati oyo byosanga buli kaseera nga tekimuva ku mutwe kyayogera adde eno adde eri, kyalowooza ekyaba yakitamiirukukiramu. Kati ng'oyo waba yatamiirukukira mu by'omupiira oba mu by'omuzannyo byonna,
kati gwe bw'olina okutamiirukukira mu Kristo Yesu n'onoonya Katonda n'onoonya engeri gy'ayogeramu gy'oli n'onoonya ebyawandibwa byonna ng'obimanyi ng'ow'omupiira bw'amanyi omusambi ayasookera okusamba mu ttiimu gye baggulawo biki ebyo obitegedde n'akubuulira ne gwe baguze ssente entono ne gwe basasudde ezitawera simanya ne gwe bagula n'abasala okitegeera kati ebyo byaba yamanya nga tewali n'amusasula kwe kutamiirukukira mu ebyo kati gwe tamiirukukira mu Kristo Yesu eyamutegeera kankuwa ekizampa endala olaba omuntu eyatamiirukuka ebyobufuzi erinnya lya Mukama lyebazibwe osanga omuntu ng'amanyi ebyobufuzi eby'e Sweden amanyi eby'omu Amerika amanyi eby'omu Italy amanyi ebyobufuzi by'e Congo gye biva ne gye byatandikira amanyi independence ya South Africa abannabyabufuzi bonna abazze bafuga amanyi n'abaliwo ne gwe babba akalulu okitegeera kati oyo yatamiirukukira mu ebyo naye nange bw'osanga ngaze Emmanuel yakubulya morning breakfast nga manyi verse ziri mu chapter nga manyi verse ziri mu chapter ene gye tusomamu eya Timotheo ekyokubiri essula ey'okumeka ey'okuna n'osanga nga manyi ennyiriri eziri mu lubereberye n'osanga nga manyi kubikkulirwa n'osanga nga manyi Jeremaya n'osanga manyi Isaaya n'enkubulira ate kati ebifa mu bikolwa by'abatume nemala n'enkubulira Matayo n'enkubulya Yesu mu Luka engeri gye yazaalibwamu n'engeri okwolesebwako okumuzaala bwe kwali engeri gyatandikamu enjiri kati nze nange natamiirukukira mu Kristo Yesu kati Pawulo bw'agamba Timoseewo naye atamiirukukire mu Kristo Yesu waliwo ensonga wuliriza olunyiriri nti bonaabonanga bw'obeera mu Kristo Yesu olina okubonaabona wulira bonaabonanga bw'omala okutamiirukukira mu Kristo Yesu obonaabona ng'era ali mu byobufuzi naye bw'abonaabonerayo nga yabitamiirukukira eyo n'abali no mipiira nabo batamiirukukira eyo naye babonaabona ojja kumbuuza batya ndikubuulira olala nga nkomyewo wulira kolanga omulimu ogw'omubuulizi w'enjiri kati olw'okuba bali batamiirukukira eri nga babuulira enjiri y'ebyo bya bufuzi bya mipiira okitegeera kati naawe bw'omala okutamiirukukira mu Kristo Yesu olina okubuuliranga enjiri otuukirizenga okuweerezakwo eno enjiri gye njogerako ya bwa Katonda soogera ku ya byabufuzi omanye ebigambo byonna baabibba nawuliro n'agamba gundi oyo atambuliza nnyo enjiri y'ebyobufuzi ani akulimba enjiri eri mu Kristo so kikakatako okutamiirukukira mu Kristo Yesu n'olyoka otandika okubuulira enjiri olunyiri lugambye nti kolanga omulimu ogw'okubuulira ogw'omubuulizi w'enjiri tuukirizanga okuweerezaakwo kolanga omulimu gw'omubuulizi w'enjiri kola omulimu gw'omubuulizi w'enjiri gweyakiza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo naye ng'olinga byewakkiriza by'otategeera oli awo otyo toyagala kumanya ebya Kristo bimanyiko katono after all nze ndi mulokole okirekaawo bayibuli egambye tamiirukukiranga mu byonna byonna ebyobwakatonda bitamiirukukiremu obe ng'obimanyi kimu ku kimu nga tokkiriza na mubi kujja kuyimirira maaso go akulimba ekyo kyewategeera ng'okirinako obukakafu kwe kutamiira kyo oba owuliriza morning breakfast njagala oyiga okutamiirukukira mu Kristo Yesu leka okutamiira ebyobufuzi tebirina kye bigenda kwongerako njagala weesomera chapter eno gyeva ne gyekoba owulire ebbaluwa eno Pawulo gyali awandikira Timoseewo olabe ebigambo bye yamuteekeramu ebirungi kati byaffe bw'obisoma tobisoma n'obirekawo nti bya Timoseewo yavaawo dda kati gw'oliwo nange kyova olina okutamiirukukira mu Kristo Yesu. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'amakya gano amalungi. Weebale Yesu, weebale Mukama. Banja abaana bo bensaba nabo Mukama abali mu kifo kino Katonda ow'ekisa nga babadde boogera ebigambo ebirala ebitali bibyo bya Katonda. Tukoola erinnya lyo Katonda ow'ekisa. Twaniriza amaanyi go n'ekisa kyo Mukama. Twogere ekigambo kyo, tutegeere amaanyi go, tutegeere gwe Katonda ow'ekisa. Twongere okutegeera ennyo ebuziba, tutamiirukukire mu ggwe,
tutegeere Katonda ow'ekisa nga bwe twogera ggwe, bwe tulowooza tulowooleza mu ggwe, bwe tutandika okutambula tutambulira mu kubeerawo okwo. Kyekyo ky'obadde otegeeza Mukama okuyita mu Pawulo okwogerako erife tetutamiirukukire mu ggwe. Weewaawo waliwo abantu abatamiirukukidde mu bintu ebingi, abatamiirukukira mu byobufuzi, abatamiirukukira mu ndwadde zino eziyita kati nga zo ze boogerako. Nkwegayidde Katonda ow'ekisa komyawo obwongo bwabwe batandike okudda mu ggwe Kristo Yesu, bakunoonye n'amaaso gaabwe n'ebirowoozo byabwe n'emibiri gyabwe Mukama batamiirukukire mu ggwe. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange eri buli mukyala buli mwami gwe nsaba naye mu morning breakfast ng'ali eyo ng'ebyobwakabaka bwakoonako bikoone. Kye kaseera ku makya ga leero Mukama omusisinkana ayongere okunoonya nnyo ebuziba, ayongere okwewaayo okugwa mu ggwe, ayongere Mukama okwewaayo n'omubiri gwe n'omwoyo we, atandike okukunoonya, atambulire mu ggwe, atamiirukukire mu ggwe. Omulokozi waffe Mukama ayongere okukunoonya Mukama, ayongere okukumanya ennyo nga bw'abadde amanyi ebintu ebitamugasa. Katonda ow'ekisa nange neewaayo mu maaso go, nkusaba ekisa kyo kinsisinkane Mukama, nyongere okukumanya n'okukunoonya n'okukutegeera nga Pawulo bwe yakutegeera n'atamiirukukira mu ggwe. Nange Mukama wenkusaba nsobole okutamiirukukira mu ggwe, neme okutamiirukukira mu nsi eno kubanga ensi terina kyeyasa. Weebale Yesu, weebale Mukama. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano gogere gaddemu omulundi ogwokubiri, gaddemu omulundi ogwokusatu. Gamba nti amannya gange gano gajje mu bitabo eby'endwadde, ebitabo ebyokusiraana, ebitabo ebyokufa amangu, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Ekyo kyokkiriza nsaba Mukama Katonda ayongere okikubikkulira, oyayaanire ekyo ekisa kya Katonda, onywerere mu oyo gwokkiriza, otamiirukukire mu oyo, mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abampeera omukisa abanjagalire wiiki ennungi. Emmanuel.